Ku ntandikwa y'omwaka 2023 bingi ebyali bisuubirwa by'obufuzi oluvannyuma lw'eggwanga okuvvuunuka embeera eyaleetebwa ekirwadde ki COVID-19 ekyawaliriza n'eggwanga okuteekebwa ku muggalo mu bimu ku byali byesungibwa mwe mwali enkuŋŋaana z'ebyobufuzi ezaali zimaze ebbanga nga tezikkirizibwa era nga bannabyabufuzi naddala abali ku ludda oluvuganya abaagulabanga omukisa okuddamu okutuuka mbawagizi baabwe. Omu ku baali abasaale mu nkuŋŋaana zino ye mutabani w'omukulembeze w'eggwanga era nga muwabuzi wa pulezidenti munnamagye General Muhoozi Kainerugaba era ng'ono atalaaza eggwanga ng'abunyisa enjiri ey'ekisinde kye ekya MK Movement wadde ng'enkuŋŋaana zino yazitandika mu ngeri ya kukuza amazaalibwa ge era nga waliwo bannabyabufuzi abawera ku ludda oluvuganya abavuddeyo mu lwatu okumwegattako. Ye kambabuuzi ani atayagala kusinkana General Muhoozi? Tulira ebiruubirirwa bye maaso eyo. Ani atayagala musinkana? Nze Kagaba avudde mu kyalo wali ekyetume Busubi nfuna omukisa ogusinkana General Muhoozi. Gwe ng'oŋŋamba ki? Muhoozi Kainerugaba yaweebwa eddaala mu magye erya General mu bujjuvu era n'aggyibwa ne ku buduumizi bw'amagye ag'oku ttaka oluvannyuma lw'okuyisa obubaka ku mukutu gwe ogwa Twitter obwali butiisatiisanga ye n'ejje lye bwe baali ab'okulumba eggwanga lya Kenya ekyawaliriza ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okuvaayo ne yeetondera Kenya olw'ebigambo bino. Y'omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku bakulembeze ababadde abasaale okukuba enkuŋŋaana awamu n'okutalaaga eggwanga era mu kyali kirudde okulabwako enkuŋŋaana zino zonna yazikuba nga tewali amukubye ku mukono nga bwe gwali gubeera buli lwe yagezangako okukuba enkuŋŋaana zino. Kyagulanyi yatalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo kye yagamba nti yali addamu okuzuukusa bannayuganda okwongera amaanyi mu kaweefube obw'okumaamulako gavumenti. Mu mwaka gwe gumu woofiisi ya Ssaabaminisita yagwamu nnabe olw'abakungu ab'enjawulo okweza amabaati agaali ag'okuweebwa abantu b'omu kitundu eky'Ekkalamojja. Kino nno kyaviirako minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Kkalamojja Mary Goretti Kitutu okukwatibwa n'avunaanibwa awamu n'abakungu abalala oluvannyuma lw'ekiragiro kya Pulezidenti Museveni ku nsonga eno. Abalala abavunaanibwa ye minisita omubeezi owa Kkalamojja Agnes Nandutu wamu ne minisita omubeezi ow'ebyensimbi Amos Lugoloobi. Abalala kwe kwali sipiika wa paalamenti Annette Anita Amongo, omumyuka wa Pulezidenti Jessica Alupo, Ssaabaminisita Robinah Nabbanja, minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija n'abalala. Mu mwaka gwe gumu Paalamenti yayisa ebbago ly'etteeka ku bisiyaga era lino bunnambiro Pulezidenti n'aliteekako omukono oluvannyuma lw'okuliza mu Paalamenti ekolemu ennongoosereza. Kino kyaviirako amawanga ag'abazungu okuvumirira Uganda era ne gatiisatiisa n'okussa envumbo ku ggwanga Uganda nga bakikkaatiriza nti etteeka eryayisibwa lirinyirira eddembe ly'obuntu wadde nga Pulezidenti Museveni yavaayo oluvannyuma n'ategeeza nga Uganda bwetajja kuvunnamira bazungu era n'abalabula okukoma okweyingiza mu nsonga z'amawanga g'abaddugavu. They want Africa to be prostitutes. Do what we don't believe in because we want money. Of course, I'm advising our partners from the West, shut up, stop this nonsense. Temuddamu kuntiisatiisa. Ky'ekibiina kya Forum for Democratic Change kyayawulwamu olw'ebigambibwa nti waliwo ensimbi ezayingira mu kibiina nga kiteeberezebwa okuba nga zaava mu gavumenti olwo Ssaabawandiisi wa FDC Nandala Mafaabi ne Pulezidenti wa FDC Patrick Amuriat Toboy ne bazezza wadde nga bo baabyegaana. Abamu ku baali abasaale mu kulumiriza ensonga eno kwaliko omu ku batandisi ba FDC Dr. Kizza Besigye, Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago wamu n'omubaka wa Kira Ibrahim Ssemujjuŋŋanda. Bano baasalawo okulayiza obukulembeze bw'ekibiina obw'ekiseera era nga n'ekitebe kyabwe kituula Katonga Road mu Kampala. Ky'ekibiina kya National Unity Platform kyasajjakula oluvannyuma lw'okufuna amaka amagye Makerere Kavule ku Bombo Road era ng'omukolo gw'okugaggulawo gwetabwako ebikonge bingi ku ludda oluvuganya gavumenti. Kyagulanyi yasinziira wano n'asaba bannankyukakyuka bonna okutandika okukolera awamu okusobola okumaamulako gavumenti eriko mu buyinza. Ezo n'ensonga endala ze tutunuulidde leero mu pulogulaamu amaaso ku ggwanga ng'ekubirizibwa muzzukulu wa Namwama Stephen Dansan Busuulwa akwagaliza by'omwagaliza n'abagenyi ab'enjawulo okuli omubaka wa Mawokota South munnamateeka Yusufu Nsibambi, omubaka wa Nakawa East Engineer Ronald Balimwezo Nsubuga, omumyuka wa RCC wa Kampala atwala Lubaga Herbert Anderson Bulola n'omutunuulizi w'ensonga Honorable Charles Lwamushana. Njagala okwebaza olw'emboozi eyo tugenda kuba toki mu mwaka 2023 mu bufunze naddala mu kko eby'obufuzi engeri gye bitambudde bagutufundirizzaamu ku bikulu ebimu ebigubaddemu. Olunaku lw'enkya nkujjukiza ku ssaawa 2 ez'ekiro Pulezidenti w'eggwanga Uganda agenda kwogerako eri eggwanga nga wobaka bwa Ssekukkulu era mu ngeri emu agenda kusooka kuwayaamu n'abannamawulire abakola program bwe ziti 28 mu maka ga Pulezidenti Entebbe bwe tunaamala
tuke tukutwale butereevu muki mubaka bwa Christmas, so tugenda kubiraga butereevu tosubwa. Kanso Yusufu Nsebambi tandikiddewo